Utakola biri byabu n'abalala okumya ekitiibwa n'omutindo gw'okuyimba. Ennyimba zo tezistress itaza abaana kuziwuliriza. Naye eri abamu oluyimba oluteeka kuno mukyeko bannaye olubula kubuuka mu kisenge ogwe mu ddiiro. Obuli oluyimba lwe bataddeko abaana bajja kubuuza by'otajja kukola ki okusobola. Nze nkwebaza n'ekirala nze ani akyaziza presidential advisor. Weebale tukyalirako, weebale twagala. Nayanzege mukama wange mwanyinaze ampadde ekirabo kino yasooka n'agula table mwagira abantu nakiteekayo ku social media buli wamu ne leero ayongedde n'agula table kati wamu zonna ziri table 3 omundi gumu bana neyanza nnyo neyanzege mukama katonda akulirize ate webali kuwagira music wa Uganda webali kutuwagira kubanga ffenna otuwagidde ate buli muyimbi akutuukirira n'omuwagira kikulu nnyo bagamba omukono ogugaba ndabwagabirira okugaba kimu kukiraga obwa Katonda mu muntu nti gwogaba ate ne Katonda akugabirira n'ekirala ekisinga obukulu navaayo kuba modo kulaga abantu nti ne mubasamize eri abasobola okugabirako nga Catherine abasobola okugabirako ngaani abasamize baleme kwenyooma nabo baddemu obwa Katonda bategeere nti kuze bafuniza bajjajja zisobola ate okuyambako omuntu omulala singa aba yeetaazi ate n'ekirala esi obutabange tusosola tulwanisa discrimination nti omusamize bamulaba alina kuba tayambala tanaaba takola ki ndowooza otuuse wamulabe omutindo ogulimu so tulinga nga bamodo eri abo abantu abakkiriza mu buwangwa n'ennono okukyusa obulamu bwabwe n'okuba nga basosolatinga n'abantu nga bafiitinga naki n'abantu ate era nja kudda akulabeko kubanga munnange kyabuntu bamuntu akuwa mukana kaseera ketulimu nina okudda nemwebaza manyi omukisa ogumpadde omukisa nkuwadde abantu ngenda kufuna ate ekyo kijjeeko akabuuza teri yali atuuse wano abantu bannayuganda ne batamuwagira omanyi nga batwagala nnyo eyo gye babeera abamu batuvumira eyo naye ate wetudde eno ku bbali tebanandabako nti Catherine atuuse ewajja ekyo nina kigendamu amannya mpitibwa Senkulu Kasiko Mutaasa ekyamazima ndabyemu era feesi empya kuba ndi muntu wamawulire nnyo naye era ndabyemu feesi empya zizikola ki nina obbeeyanjulira nze Senkulu Kasiko Mutaasa ndi musajja musamize jjajja w'abaana asamiridde emyaka 25
sinaako musango ku LC wadde poliisi wadde wantu bonna nze musamize ali kiriya mu nsi eno. Ekyokubiri ndi CEO wa Mutasa Development Foundation, ekitongole ekyateebwawo abasamize okuyambako abali mu bwetaavu. Ndi wanzikiriza ya buwangwa naki nono nzikiriza nti muzungu nga tanaba kujja wano twalina Katonda era ekigambo Katonda si kya luzungu kyaffe wano bakisangawo. Wow. Okay, Auntie Cathy. Enteekateeka ziri ziti eza show? Enteekateeka za show zigenda mu maaso. Tuteekeddwa omukulabitikisi yakigumbyemu obwa amaanyi era bino kimu kitegekeddwa bulungi nnyo. Abayimbi bangi abamperekeddeko kuliko Afrigo Band, Maria Mondagire, Maddox, Bebe Cool, Misa Kisemakula, Maureen Nantume, Betty Mpologoma, Sophie Nandongo, Carol Nantongo, na mukyalo omulala bamuyita Grace Nakalima, Jamie Culture, abayimbi bangi ne Bebe Cool kwali. So bangi abamperekedde time tunatandika sawa 12 kubanga abayimbi tuli bangi ayina ng'ennyimba zenyina nnyingi. Kati nyina okubatandika ng'obudde bukyali munyumirwe. Emiryango tugenda kugulawo saawa 10 yakuba gikuddwawo. Omuntu ayinza okwebuuza oli mukyala mukkiriza osobola otya okujja n'okkiriza ssente okuva eri Ssenkulumandwa ng'ate oli mukyala mukkiriza? Ekisookera ddala ndi mukyala Muganda. Ennono tugitandikira waka. Kati omuntu aliyo ng'amanyi talina nnono aba alimba. Kati ffena tuli bantu era abakkiriza nsinyabo. Okay. Omwami omusamize abasamize batera batya naddala mu bivulu ate ne mu bivulu tubadde tulina omuntu omulala gwe tulaba eri Mama Fina nga yatera okuwagira abantu. Lwaki ofuddeyo this time around ogamenti osupporting ye lwaki osupportinze Catherine Kusaasira? Ekibuuzo ekyo kibuuzizza lwakuba tonnabakola research kumanya Ssenkulu Kasolo Mutaasa yaali. Siri mu byami bivulu kuba supportinzeko abayimbi bangi n'ebivulu bingi. Kabako yali wano ku kivulu kye kyali ku kalenda. Shiba ono munnaffe naye n'abeera wano era n'asupportingibwa. Nzize nsupportinga abayimbi ki bangi. Spice Diana yabadde yakava wano. So sikiyingiddeemu buti kipya. Tubadde ne loop promotion nga tuteekawo ebivulu almost Kampala yonna tukoze ebivulu bingi wamu ne loop owa Star TV. So sizingidde mu kintu kiki kipya nkitegeera. Ekyokubiri lwaki nvuddeyo ng'omusamize? Omusamize naye muntu abaako nekyanyumirwa nekyayagala. Waliwo abantu abalowooza nti omusamize taba na feeling, omusamize taba nakyayagala, taba nakyagamba kino kyenuwirira. Ate n'ekirala music kyekimu ku kiyinza okuyamba abantu okuba educated. Nze bwe mba njagala ensi eddeyo ku buwangwa n'ennono butegeera okuleka okugamba nti yes Katonda mutegeere mu Catholic Protestant naye tovaamu kali okutegeera nti oli Muganda. Buli omu alina okuddeeka ono Katha akomyewo waka wano we waka kuba yennono ye naye gali amadini ag'abazungu just ki bagenyi bajja ogendayo ate kankutegeeze osobola okubeera omukatoliki leero enkya n'obeera omusiraamu naye tolikyuka kuba Muganda leero olulina ogamba kambeereko omusoga. So culture esigala ki culture. Era nze lwaki nabakwata mmwe bannamawulire mbaagala nnyo naddala n'abayimbi njagala mukyuse mindset zammwe. Bwe mumala okyusa mindset zammwe ate mutuyambeko okyusa abantu mindset zaabwe. Baka kati culture kisimbi naye abantu be balwadde mindset. Balina engeri gye balabamu culture werina okuba era bakirabanga ekikolobero ate ne bayambako abajoonoona okugiyingiramu gikoleramu bye bakola ki bye baagala. Naye nga okusamira kitegeeza kusamize. Bw'oba obadde mubbi n'ossa omuze ogwaki ogw'obubbi, oba obadde mutemu n'ossa omuze ogwaki ogw'obutemu. Ge makulu bajjajjaffe omusingi gwe bakola ki gwe bakizimbirako. Lwaki olaba Kasiko Mutaasa nti nkyaza abantu bangi gwe ne bw'otamanyi babusiba omuntu tubayitira kamera. Nakasa ayinza okuba nga leero sibulesosa okujja wano naye nga leero lwakugambye nti jangu obeerewo nga kukola ki nga bampa tebo okitegeera. Naye abantu bakyala kusinziira ku muntu kigwakyalira.
tulowooza nti kase yavudde eri out of blood kangene ekyalira omusamize natamaze kukola kunoonyereza kumanya musamize ekigwe enkyalira yategedde kategori y'omuntu gwakola ki gwakyalira yeeyisa atya akola ki kyova olaba nti wano ewange ojja kusangawo abantu ab'enjawulo abajja watte nga bali free wano osangawo abantu abasuka mu 5 naye ng'ate bonna b'amaanyi mu ggwanga lino okitegeera abantu abo babeerayo naye ffe bajjajjaffe batubikulira ebintu bingi ate batwebuuzaako ebintu bingi era gwabeera eyo n'ogamba nti nze mu ddiini sisemberera muntu musamize bayidawo okusosola si kulungi nze ndi musamize naye ate nina mikwano gyange nga balokole bajja na wano nina mikwano gyange nga basiraamu bajja wano obwo si obwakatonda it is love n'abakristaayo bakyogerako leke kyogifunye nnyabo omukyala okwagala nakipakirabo okuva eri katonda n'abakristaayo bakiyimbako nti okwagala nakyokka kyekisinga otugatta kyekiraga nti katonda akola muffe nga toyawudde eddiini toyawudde olowooza nti ono wa DP simanyi ono wa nuutu ono wa NRM wakati nze wano ewange aba NRM bajja kasewo kabako nabagambye mukwano gwange tusala mu nswa oyo simanyi wa people power spice them simanyi oba waaki nze tebinkwatako azilonga muntu azajjandi mukwano gwange aba mukwano gwange ate gwe oli waaki nze tekyetamukamuddemu nze empagira aliko kiweyina abeerako kayimba ki akakata akasinga okunyumira era akagenda okututwala ku Serena ku Sheraton Katha alina akayimba keyanyimbira kuva mabegeri nga kamvugira moto era kagenda ngende enkalabi ngeno nkola ya takisi yagikoma yatambula wadde atumanye siddogo kekagenda okuba ako nako nkagala nnyo ate ako soba nakoogera kubanga njagala mufuireko sente ate senkulu obikola ku bevulu ebyo bikolanga bya bulijjo baleke kabogere balabe bulabi balokompoke kabalasane anti bapatana gumo kugeya bawina tebabulwa bigambo nebwogwa nebawangula newabikusala nebwofuna nebakutawa nebabakwagala basiba babijweteka nobo nti oyo yagenda mu nnyanja asabirira misambwa mbwali mu baluminati mukama akola ddi bannange ako buli kigambo nena kusulusa tubadde tumanyi otandikira wano